Endoliito kwani alina obuvunaanyizibwa okuddukanya eddwaliro erya Mukono General Hospital zigenda mu maaso wakati wa disitulikiti ey'e Mukono awamu n'olukiiko olwa munisipaali ey'e Mukono. Kino kiddiridde ekiwandiiko ekyafulumizibwa okuva mu minisitule ey'ebyobulamu nga kirambika nga disitulikiti bw'erina obuvunaanyizibwa okuddukanya eddwaliro lino aba munisipaali kye bawakanya. Olukiiko lwa munisipaali olunaku olwaleero lukedde kutuula era ne lulangirira nti lwakufaafaagana n'abo be luyise bannakigwanyizi abagenderera okuttattana omutindo gw'empeereza mu byobulamu ku ddwaliro lino erya Mukono General Hospital nga mu kusooka lyali ku mutendera ogwa Health Center 4 wabula nga gye buvuddeko lyasumuusibwa ne lifuulibwa Mukono General Hospital. Okuva eddwaliro lino lwe lyasumuusibwa wabaddewo okusika omuguwa kwani alina obuvunaanyizibwa okuliddukanya ng'abakulembeze ba disitulikiti balumiriza nti be balivunaanyizibwako so nga n'olukiiko lwa munisipaali olukulemberwa Mmeeya George Fred Kajimu nawo lugamba nti lwe luteekeddwa okuliddukanya. Mu lukiiko olutudde ku kitebe kya munisipaali olukubiriziddwa Mmeeya Fred Kajimu, bakansala abatula ku lukiiko luno bavumiridde enkola ya disitulikiti gye bagamba nti disitulikiti eringa eyagala okunafuya ebyobulamu kubanga singa eddwaliro lino lidda mu mikono egya disitulikiti ebyobulamu byakwongera okuziŋŋama. And ensure transfer of the newly designated Mukono General Hospital, including the staff, to the management of Mukono District Local Government. Signed by Dr. Diana Twine, Permanent Secretary. Mukono District erina amalwaliro mangi naddala ku level ez'amagombolola. Amalwaliro gano okusinziira ku kye tulaba naddala eri ewaffe ekyampisi, amalwaliro entambuza yaago teyinza yadde okusikiriza minisitule okugajja ku level kwe gali okugeerobetinga gabeekoledde endala kwe gakola ki kwe gatuuka. However, emu ku nsonga eyaleetera abakozi ba wano naffe bateekane okukushinga okulaba nga eddwaliro lino lituuka ku level ya hospital yali enkola ennungi eyasikiriza abalwadde abangi okukola okujja okukolebwako. Ekiwandiiko ekyava mu minisitule y'ebyobulamu kyaliko omukono gw'omuwandiisi w'enkalakkalira Dr. Diana Atwine era nga kiraga nti disitulikiti yerina obuyinza obuddukanya eddwaliro lino. Kyalaga ng'abakulembeze ba disitulikiti bwe balina obuyinza okuddukanya eddwaliro lino, ekintu munisipaali kyegamba nti kuno kubeera kubayisaamu maaso. Bano era beesigama ku tteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu nga bagamba nti etteeka libawa enkizo aba munisipaali okuddukanya amalwaliro ag'ekika nga kino. Olunaku olwaleero bano buvudde mu kuteesa bolekedde eddwaliro lino era ne batonera abakulembeze b'eddwaliro ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba nga biweza obukadde bw'eza Uganda 46. Abakulembeze ku ddwaliro nga bakulembeddwa alikulira Dr. Anthony Konde bategeezezza nti balina obusobozi obuddukanya eddwaliro lino ku mutendera ogwa General Hospital era ne basanyukira n'obuyambi obubaweereddwa munisipaali. Municipal Council etulwaniridde okuviira ddala wansi okutuuka ku mutendera gwe liri, ekyo kikyamu n'amateeka tegakiwagira era n'obuyinza butuweebwa etteeka lya Local Government Act mu schedule ey'okubiri akatundu ak'okusatu akawakatirwa akasooka akatundu na nti ffe tulina obuvunaanyizibwa ku ddwaliro omuli n'ebirala, naye kye tugenda okukola olwaleero era kye tusazeewo nti eddwaliro tulina okusigaza konsepti ya hospital kubanga ye Mmeeya George Fred Kajimu ategeezezza nti si wakuwa mwagaanya abakulembeze ku disitulikiti okuddukanya eddwaliro lino kubanga munisipaali erina bulungi obusobozi obulitwala mu maaso. Mukono municipality tuli beteefuteefu okulaba nti eddwaliro lino erya Health Center 4 yongera okukola eribadde Health Center 4 yongera okukola obulungi nga full hospital. Twagala okwebaza gavumenti eyatuwa eddwaliro lino n'erikyusa ne liva ku Health Center 4 ne lituuka ku full hospital. Twagala okwebaza buli muntu yenna ataddemu amaanyi ge. Oluvannyuma basimbye ekipande ekiragira ddala nga munisipaali bw'erina obuyinza ku kuddukanya eddwaliro lino. Yesa Kigongo yakusakidde eggulire lino ku lwa 44 eggulo.